nteereko. Yakatuuka sharinga abayimbi abazze olunaku olwaleero, abayimbi bazze olunaku olwaleero ne ba comedians n'abantu bangi nnyo okulaba nga bafuna kaadi ya National Unity Platform era nga bagenda kubeera wamu n'omukulembeze Kyagulanyi Robert Ssentamu. So sharing yakatuuka, sharing video eno. Oyo ye birthday boy Nubian Lee birthday boy akulira sekita y'abayimbi mu National Unity Platform. Yes, yakatuuka sharinga abayimbi Nakatemba kw'ossa abantu bangi nnyo okuli ba councillors bazze wano olunaku olwaleero. Volume kanjongereko wano, volume yeeyo. Oyo Bajjo, Abaziza Zioni, Bayanga Mulo, Baliri Pazo, bonna olunaku olwaleero weebali. Basajja Mivule naye waali, yes. Dr. Hildaman naye waali, Dr. Hildaman. Aziza Zioni naye waali emabega wa pulezidenti awo. Aziza Zioni naye waali. All right, good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming through for our press conference. We'll start as quickly as we can since we are pretty much out of there. I know it might sound ritualistic, but it's fun for us to sing our national anthem. So let's start kindly sing our anthem and our full press. Let me request Dr. Hildaman to lead us in our national anthem. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Tulivimba mu Uganda. Thank you. Mother Mary, the Immaculate Conception, this day we come to you to commit our country as we stand here together as the concerned citizens of Uganda to find a peaceful, inclusive resolution to our issues in terms of governance. Lord, we commit our president, we commit all his advisors, we commit our allies, and we even commit
those who are jealous more, Lord. May you touch their hearts. Give us the wisdom to have an honest, progressive discussion. We commit all the candidates here present and those that are outside this environment. Lord, we know we are sinners, but we also know you have unfathomable divine mercy. Grant us our heart's wishes. For this we pray in the mighty name of Jesus Christ, the Lord. Amen. 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 Thank you. Please take your seats. Camera not clean. Once again, it's good to see you all this morning. Today is special, very special because as a party, that's the National Unity Platform, NUP, we are continuing to grow. We pretty much set off with new leadership, and we have begun on a very good note. So yesterday we unveiled a couple of leaders. Today we want to do the same. Today we are unveiling two categories of people. One, we are going to unveil a couple of other leaders, councillors from various places. They are coming from various political parties, and they are saying they are happy to join us. We've been hearing a lot of talk from some political parties saying now NUP is stealing its people, and I said, but you see, these are not goats that they are tied on trees somewhere, and so we come and steal. These are adults with a sound mind. They make up their own minds and determine where they want to go. And when they come knocking at our doors, we welcome them. The doors of NUP are very wide open, and that's why people continuously come. So we are going to unveil those leaders from various places, and you have some mayors, I understand, as well. But also, we are going to unveil artists, a group of artists that are joining the National Unity Platform. They are saying, one, they are Ugandans. That's very important. Before they are artists, before they are involved in the work that they do elsewhere, they are Ugandans, and so they are concerned about the goings-on in Uganda. And politics has begun to affect them. Of late, you've been hearing the regulations that are hitting hard at them, and so they are rising to the occasion and saying, no, we must stand up and be counted and fight against these things. And so they feel this platform gets to enable them to do that. So we are going to be doing both of that today. I'm going to invite my comrades that are going to be reading to us those people. And as we read the names, we request you to come. And you will stand somewhere here where we have a photo opportunity with our team leader as soon as we are done with that. So I'll begin with Comrade Sulaiman Chidandala. He's going to read to us a number of councillors. Thank you, Comrade Joel, Your Excellency, the Deputy Principal, fellow leaders from NUP, the press, and all comrades here. The NUP platform today once again makes another stride in the positive direction of capturing power come 2021. As the newest part on the block, we are yet to reveal other members who have voluntarily chosen to join the platform. I will therefore proceed to read to you the names of the councillors who have decided to this very morning to be unveiled before the entire world and the general public that they are now part of NUP in and out. I'll begin with the Lord Councillors. The Lord Councillors are the councillors at the Lord Mayor's City Parlour who are in charge of the city. And all the Lord Councillors I have here have been members and leaders in the Forum for Democratic Change Party, FDC, and they have voluntarily chosen to join us here at NUP. I'll begin with Madame Nakabuko Farida, Lord Councillor. Can you please come forward? Mr. Damba Isma, can you please come forward? Mr. Kivilike Rashid, can you please come forward? And Mr. Tavalamule Isma. Your Excellency, these have been, they are sitting councillors and leaders in the city, and they have chosen to join us. And before I proceed to the category of councillors, authority councillors, I would request the principal
Probably. I don't know what that is. Yeah, it's more now. So we go that side. Mr. President, we shall begin with the chairperson of FDC councillors in the city, and that is Madam Nakabugo Farida, who is heading this delegation. Mr. Damba Isma. Mr. Kibirike Rashid. Mr. Kibirike Rashid. And Mr. Tavalamule Isma. We shall now proceed to have a photo moment in the principal just here in front of the cameras. And that is the team that has decided today to join the NUP. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP everywhere. NUP everywhere. Thank you very much. Thank you. Your Excellency, we have another team, and a very big one, of councillors from various divisions of Kampala. And I'll proceed. We have 25 in number. I don't know whether I can call them at once, or we can have at least a team of 10 at 10. All of them at once. I'll begin, and I'll read the name, the former political party, and then the electoral area where the councillor comes from. Nakitende Sharifa, FDC, former member of FDC, and the woman councillor from Ndeba Parish. Representing Natete. Councillor Luanga Edrisa, former FDC, representing Ndeba. Councillor Ankoyo Ashraf Rajab, former FDC, representing Lubia 1. People power. Our power. Councillor Haji Konde Ibrahim, formerly DP, representing Sibuye 2. People power. Our power. People power. Our power. Councillor Nafuka Shalwa Kasule, formerly DP, representing Mpungo 1. Our power. People power. Councillor Kafumbero Nadikato, formerly DP, representing Buziga. People power. Our power. Everywhere. Everywhere. Councillor Kasagadan, formerly DP, representing Luwafu. Councillor Nalule Olivia, formerly DP, representing Kapetu. Councillor Kapale Farouk, Everywhere. formerly DP, representing Kato 1. Councillor Keswa Anet, formerly DP, representing Kansa. Our power. Our power. Councillor Sawa Masu, formerly DP, representing Lupu. Councillor Mgaga Stephen, formerly representing Makindye. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Your Excellency, this is the team of councillors who are here with us today to join the platform. And we still promise it's a continuous process. Many councillors are coming. I can also report I am seeing councillors from Kawempa and other areas, but they have been booked for another day. Today it is their day. The ones who are here, kindly, the deputy principal come forward and unveil them.
All right, thank you, Comrade Sula. And once again, all right, once again, comrades, you are very welcome. Very, very welcome. We are going to give you these brochures that will tell you what you need to know about NUP. Herein we have our vision, our mission, our values, our core governance issues, our leadership structure, so that you can go and spread the message. Otherwise, you are very, very welcome. I know we are very excited now. We see you as our colleague, but we are going to get to real work. There's going to be a lot of work as we move forward, but nonetheless, you're very welcome. We still have a number of other councillors that we are going to unveil. Let me invite Comrade Aisha Amanda, formerly of NRM. Aisha is going to take us through that. Thank you, Joel. Your Excellency, and the leadership of NUP, I am here to produce to you the
Mayor of Woblenzi, who will later on bring his councillors, but today he traveled along with the two councillors who will introduce. Jangu wano uwele ntuchide dala, oitene bano, kama wafabalamu. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Nsanyuse nnyo okuba nti n'otuuse mu kifo kino olwaleero. Nze Mulangira Sebalamu Moses Kayondo nga nze ntwala ekibuga ky'Obulenzi mu Luweero district. Era nga mbadde mu kibiina nga nagendera ku tikiti eya DP. Era nsazeewo nga sirina muntu yenna ankase wamu ne famire yange kubanga abaana bange nina baana mu bulamu era bonna nzize nabaate nga bonna balonzi era nga bonna bali awo nange wamu ne bakansala abasobodde okuba nti nno bategedde amawulire gano ne basalawo okumperekera bali basatu abazze nange mu kiseera kino era nga mbadde mbasaba muveeyo mujje wano mu maaso bakansalazi Sekayombya Ronald Adam Kiwumira Deba bavudde mu DP bonna bavudde ekibiina ekya DP era kandi bamaze okuzifuula. Abantu bano bakwase kadi zaffe ate nabo okuteeka ekifaananyi. Abaana ba meya mukubeeko omuwala tumanye Can we have a boutique? Those ones can take care. So like we were saying, we have artists that are joining the floor. I'm going to invite our head of arts and entertainment, a gentleman whose birthday is today. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nubia. Happy birthday to you. Nsanyuse nnyo okubeera amaaso gammwe wano era nga wano siyimiriddewo nga nze Nubia ndi omu bwete nyimiriddewo ne bannange bannabitone bangi nnyo 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 kino tuli mu kaseera kano nga eggwanga litandise okulaba omugaso gwa bannabitone era people power tuli mu kyasa edda nga Joel yagambye nti nno abadongo tetukyali jasi badongo tuli bantu ba mugaso ngere bagamba nti we are a mirror to the society fe tuliwo okulaga biki ebigenda mu maaso mu society yaffe era kati we bavayo ne bateekawo amateeka aganyigiriza abayimbi kubanga balabye nti bye tukola tubalabisa ebikola byabwe byonna byonna ebyefugebbi bye bakola so tebalina teekawo mateeka ku music industry oba entertainment arts and entertainment bo balina kyusa bikolwa byabwe then tutandika okuyimbako ebyo ebikolwa ebirungi naye kasa tunasigala nga batunyigiriza naffe tujja kusigala nga tureflectinga exactly what happens in the society olwaleero ndi so glad okubeera nti no bannabitone bangi nnyo abatwegaseeko mu bannabitone mulimu ba VJs ba DJs abayimbi ba radio personnel abakola ku TV kale kwegamba arts and entertainment is a very big sector nti for the first time people power ye movement yasooka okurecognizing amaanyi ga bannabitone ate era ekigenze mu national unity platform nti mu national unity platform erina ne sector ya arts and entertainment ekyo tetusaana kikubirako akagazi yes kino kiraga nti no ba arts
abantu abali mu arts and entertainment muli ba mugaso nnyo era muli b'amaanyi era nga njagala nnyo okubeebaza tusigale nga reflecting exactly ekyo ekiri mu society kubanga Katonda yatuwa omukisa ntino eddoboozi lyaffe liwulikika so to representing abo abantu abatusitula ne batuteekayo ewaggulu nga tulagira ddala ekigenda mu maaso olwaleero bannabitone bangi era nga bwe tugambye tewaliwo yakakiddwa nti no ajano eno kaadi ya membership ya National Unity buli omu akikoze mu kwagala kwe tewaliwo bakasente no jangu ofune membership card ya National Unity Party so buli golaba wano yasazeewo nga ye ng'era bamalirivu tewagenda kubeera okutiisatiisibwa tuli bamalirivu okubeera nga twongerayo eno revolution okulaba nga Uganda twenunula to becoming independent kubanga for so long tuli mu democracy ow'ekiwaani ono democracy wa kiwaani si walaali so twetaaga tulwanirira eddembe lyaffe mu bujjuvu tubeere free to having all our freedoms ne rights zaffe wamanga wano badde njagala nyanirize principal waffe honorable Kyagulanyi aje akwase bano abaami n'abakyala zikaadi zaabwe za membership banange tuli bangi ddala tetuli batono tuli bangi gega amaloboozi ga Uganda ye reflection ya Uganda badde nsaba bwe nkusoma erinnya ng'ojja wano Katongole Dennis People power! People power! NUP! Even me! NUP! Katongole Dennis era amanyiddwa nga Katongole omutongole Mutyaba Adam amanyiddwa nga Zigidi yatukubira akayimba ka Zigidi eno Mike batandise omukulu Suna Steven amanyiddwa nga omukulu Lubega Kasim eke Yangamulo omukulu Mudwa Jona Jackster People power! Our power! People power! Our power! ate nga yeesimbyewo na power ne Nagulu ero kitayo omukulu Katongole Derek Our power! People power! Our power! Victor Kamenyo People power! Our power! omukulu Kimba Mark Robert Dictator Mark akola ku CBS aliwa omukulu Kawuki Dennis also known as Dr. Bitone People power! Our power! People power! Enjogera omusajja agenda yadde nga yeekaza akola ki? omukulu ono ye basingamu manyanga Zungululu eddoboozi lye libeera ku NTP olwokutaano nga amanyikiddwa nga Ivan Cheyune
agenze kuziika kadye kandisigaze njagi mutuusaako. Omukulu Kazibwe Isa amanyiddwa nga Kapo. People power, our power. Everywhere. Mwana w'engando. Omukulu Seremba Fred. Our power. People power, our power. Our power. People power. Ono mwana w'omugenzi Christopher Sebadduka. People power, our power. Omukulu ono watabu nnyo mu kusuna endongo. Aziza Zinoonya. Mukisa ng'era tumumanyi nga Aziza Ziyona. Aziza Zinoonya. NUP everywhere. People power, our power. People power, our power. NUP everywhere. Everywhere. NUP. Banange nsanyusa nnyo okubeerako wano. Adduka ate. Omukulu ono yayimba akayimba akamanyikiddwa nga Kamada. Bamuyita Katumba Paulo, era erinnya lye lyalaga bamuyita Araga Pimpe. People power, our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Embogo. Raga Pimpe. Kadi jijireba. Kadi. Omukulu Birthday Henry amanyikiddwa nga Geji Hani. People power, our power. Our power. People power. Omukulu Boembo John era nga amanyikiddwa nga Chris John. People power! Our power! People power. Abantu ba wansi betumanyi bwe biruma babe mutulugunye no abantu ba wansi munange tukola n'amaanyi naye teziwera abantu ba wansi ekopi yava mu festival kiri People power! Luwero gye muli meya Luwero nyingide nati Omukulu Senta Mujoni ngono manager wa Firebase. Senta Mujoni soni Manager Johnny. People power! Our power! Our power! People power. Ono mumanya ayambala ziri engatto ze baalagira. Kalifa Aganaga. Kalifa Aganaga era ye Mukiibi Saddaati. People power! Our power! People power! Our power. Sebo era nkutegeeza Mr. President akabonere nga akaboneko Akabonere kakyali engatto yagivuddeko kati minvuuli. Luwansanga abeera ngamba muwe ssente ampe namba ya maama we. Bamuyita MC Kapale era Ntegedde. Diamond. Our power. Yes, he was one NUP! NUP! Everywhere. NUP! Everywhere. Mwemere weri. Nachi? Akaba tugamba kadiyalla. Nachi? Ono ye promoter gamanyiddwa nga Jamal era nga ye Kanyerezi Ramadan.
People power. Our power. People power. Our power. Ono ali mu events, Batiibwe events, ng'amanyikidwa nga Joseph, Jemba Joseph. People power. Our power. People power. Our power. Batusibye. Basibye taata wange kati lutalo lwa kunoonya buyinza. Oyo mukulu ye mutabani wa Kiweewa gwe baadde basibye. Era nga kuno mu kiseera nandyagadde mpute kitaawe Mwami Gerard Kiweewa eyakava mu kkomera. Bamusibye olw'okuyimba ennyimba People power. Bamukuba abayimba emboko zaake. Emboko zaake. Omwana waffe bamukuba abayimba emboko zaake. Bamukuba abayimba. Nata utawana yajja kussa omwana waffe bamukuba abayimba emboko zaake. Our power. People power. Njagala mbategeeze okwagala tekukakibwa. Okwagala tekukakibwa ne baba mukazi ngano bye n'ogenda n'omugamba yitawo mangu oddeeka n'omukuba mpi. Mwana si akatanda osobola omufunamu kyoyagala. Ne bweba nteero gy'olaba eri erisomoddo gwayo tosobola gikama nga teginyonyogedde kibeere. Sebo kyakulanyi gwonzisa. Gwonzisa abantu batandise okundaba ebintu n'okumpandira omuliro olw'okuba ndi sayidi endala. Ndi muntu mukulu ntegeera natuuka dda myaka egironda. Ab'obusimu mbalaba mbawulira naye mwandibadde bagezi ne munneenenya kubanga luli mubadde temunnansiba babadde bannansiba nga temunkubira ate mutandise munveeko sagala sente za kibi. Abagira kisa Mukama n'abanyambye bananyamba ne bampa 10,000 nendya okusinga okutwala sente z'ekisikiri ezirika by'abaana bange n'abazinzaagala. Temuddamukuba busimu bwammwe mundeke Mukama bali banyambye ndibeerawo. Abansibye sibamanyi wabula manyi nti gavumenti nesiina anvunaana. Tewali anvunaana kati gavumenti eyeetaaga okumbulira gyejja oluyimba lwange okulucukula n'erukolamu ebintu byayo era ennyamba emuwulire naani yansibye kubanga sinantaba. Bwaba sinantaba ani nate nibe yandibadde nantaba nani mubuuziza ndi mu kika ky'Abaganda gwe nantaba wekka. Kati awo banaye onsabire ebiddako simanyize simanye kaadi ekaadi zange zenduwa dda bannange zenduwa dda Oyo Gerard Kiweewa. Ono mwami akola ku Bukedde bamuyita Masembe elimya era gwe tumanyi nga omubi Masembe. People power. Omubi Masembe. banaye nasazeewo. Ategere munno baba kulo ono yajja ku bikonde byange nampagira bannaayo. One bamuyita Kabito Jibril era nga naye ava mu Batiibwe events. Our power. Our power. Kajimu Moses. People power. Our power. People power. Nampala Yusuf. Akola ku Radio Simba. People power. Our power. Our power. People power.
mwami tulya mubona Bruce ngera bamanyi nga Bruce omutabazi akola credit omutabbizi Tabira. People power. Power. Mubende nayo bakikonye mudda. Musasizi brand JJ. Ono producer waffe nga akubye ennyimba nyingi nnyo since way of Kagoma akubye hits nyingi era mikono gye ayisizaamu baproducer bangi nnyo nga bamuyita Bikumbi Tony gwe tumanyi nga Tony Hall. Ono omwami mumanyiko nti enkuba ebeera egenda tonya nga tuli ku bivu ajja n'akuba oluyimba abitaane ennyimba ze zikola lwe tubeera ku bivulu ng'egenda kutonya ajja n'ayimba enkuba neddayo nga bamuyita Kiyaga Hilary bwe tumanyi nga era temutya mubeerewo NUP everywhere NUP. Ono omulala ye amanyikiddwa mu kuyimba nnyimba za laavu naye engeri gy'ali mu struggle ndowooza era tugenda tandika okulaba ennyimba za struggle ng'amanyikiddwa nga ye Little Boss naye nga era amanyikiddwa nga Katongole Derek. Ono ye tumuyita manager waffe kubanga amanaginga abayimbi ate era amanaginga n'abakubi b'omupiira tumuyita manager Kayemba Solo. Kayemba. Ono mwami avudde nga akuba omuziki gwa kadongo kamu era ennyimba ze za tabu nnyo mwami Mamuli Katumba. Uganda, bana Uganda, wagala Bobby Sisente. Uganda, bana Uganda, wagala Bobby Sisente. Ekisinza okunsanyusa kiri kimu kyokka twatandika okuyimba ennyimba zino ng'abayimbi beekwese mu bisenge naye olwaleero mwenna abavuddeyo olwaleero Mukama abawe nnyo omukisa. Amiina. Bintu Kaliki. Ono ye omukulu omulala yali anyumirwa nnyo okubeera omuggalanda naye abaali awo yabamukubako omulala ng'era ye muto waffe bamuyita Bugembe Sentamu amanyikiddwa nga Dax Vibes. People power.
Ono tumumanyi okwambala eri enkofiira gye baalagira era nga promota waffe kubadda era nga mulwanyiza ne activist alwanira eddembe ly'Abannayuganda mwami Abitex Abe Musinguzi. Everywhere. NUP. Everywhere. Ono tumumanyi program ye toli mwavu omutwe gwe mwavu mwami Innocent Tekusulwa. NUP everywhere. NUP everywhere. Our power. People power. Ono ye aludde nga tukuba omuziki ogulabisa system nga weegenda ate nga yafuna n'ekitiibwa kya wassa omwami Mathias Waltaka. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Ayimba nyimba za revolution. Dr. Elderman enkuba yiyo sebo. Mutangazi Davis tugenda yita mbwangu kubanga obudde budduka. Ono ye akuba violin era mulabe ku mikolo egisinga. Mwana muto naye alina ekitone. Jovan Luzinda mukubi wa muziki guli ogwa laavu. Everywhere. People power. Agaba Anthony muyimbi. Agaba Anthony. Kali. Display. Senabulya Yusuf. Senabulya Yusuf. Aya, another problem. Our power. NUP. Everywhere. Munywere katika kuga. Our power. Tera muyita bayawe mu ghetto naye nga basinga mumanyi nga Eddie Yawe. Aya, tukigale. People power. Our power. NUP. Everywhere. N'omudongo ng'akikuttemu. Yamalengule. Guy Kenneth. People power. Our power. Our power. People power. Ndokoma.
basimbangako bano abaddako ebo bazze omwami n'omukyala era nga balimu batukubira ddala omuziki kabuuto mwami Jofule Lutaaya ne mukyala Irene obudda sinnabalaba Yes. Put it down. Slightly down. Slightly down. Good. omwami aludde nga abasinga tebatera mulaba kubanga abeera mu studio omukulu kayiwa Pademan. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Mukasa Alphonse. talimu kubba jono gwayita Mukasa Alphonse abasinga buno mulwanyirizi lwaddembe nga te promota bamwe abasinga mumanyi nga Bajjo event. Nono naye wattabu nnyo mukutu b'omuziki bamanyi nga Mary Bata wattabu. Sekuya Uzaka. Sekuya. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Rasta. Ono ye bamukutoola okwogera ebigambo okwogera ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ate nga musajja mugumu nnyo mumalirivu mwami Basajja Bifule. Kamera not clear. Ono Agaba Anthony era tumumanyi nga Bobby Young. Muyimbi. Omunyankole yasalawo. Ekitone kye kiri ki? Ono ye tumuyita ambassador wa Firebase nate. Ambassador. Ono mwami akola ku ddembe era nga tumumanyi nga Jacob Omutuuze. Ono ye musika wala
batugamba mukadde magezi naye ate byandibweddeko mulembe simanyi ndaba bubiina y'abakadde ba luno kyebakulembeza ate bwe bulyake balabira ddala ensi be bagisookamu bagenda nayo era basemba nayo bw'ate beezibise buli kye basangawo ne bakotogera be balirekawo ekisinga okunnuma omulembe oguliddawo nze nga ne bwe bankyaza ku platform za uganda zonna ebambuuza omuyimbi wo mu uganda it was only Bobi Wine for the positive message ezange zenyimba ziri positive naye zazibikirwa. Bless Rastafari. Yeah, man. Banamuwala bamwita Matilda Powers. Atero imbe nyimba za revolution. Matilda Powers. Bano ba comedian, it's a duo. Baba is a mighty family. People power. Our power. Our power. Our power. People power. Baba singo bugomvu ebaweramu awo obukofiira n'ekirala bannange etteeka lye batutaddeko tubiganye ffe twabiganye ate ababitaddewo lino eggwanga libalemye. Boss. Katuweemu akapeera oba akafaananyi kiriba kityanga bbo byafuze omukyala ye abeera akayana n'omwami we ng'omwami ayagala nnyo ebifi by'enkoko bamuyita Nakitto Lydia gwe tumanyi nga Maama Sam. Maama Sam weya. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Tata Sam aliwa ye. Mama Samo, Wenasana. Mama Sam. Mama Sam. Bano bayimbi ba Firebase badde njagala tuyite mu bwangu. Logo City, Dream Boy, Big Lian, ne Nicholas Machete Kid, ne Zex Birangirangi. Alibadde wali. Zex waali. Biche 10 Birangirangi. Welcome aboard, brethren. Yo, people power na chi. Mwana tugenda bikola byonna. Nobody adugu dadi. Yo, super. Tugenze kawetemu. Logo City. Tugenda kupimba dadi yansubiza okupimba. Yabagamba jajazinga. Ne Machete King ye blogger.
abayimbi bannabitone baffe era badde mbasaba badde nsaba engeri principal waffe wava mu arts and entertainment abeeko obugambo bwatugambako. Thank you very much. Nandisabye ba artist bannange bambere kumpi Comrade Nubian ekyabobereye ddala wano ku kido nange mukisa gya birthday enyumirwemu. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. You see, Malcolm X, Marcus Garvey, 100 years ago said that one civilization is not complete without its art. The highest level of expression of human intelligence. Nchiddamu nga nziguderawo. Omusajja omu omugezi emyaka 10 egiyise yagamba enkulaakulana yonna ebeera erina kyebulako bwebanga terina ati waayo. Era nannyonnyola nti ati kwe kunnyonnyola oba okutotola okw'obwongo okukyasinza okubeera waggulu mu ntegera y'omuntu. I'll say it one time in English, that one civilization is not complete without its art, because art is the highest level of expression of human intelligence. Bannange ba artists bannange munzikirize njogere mu Luganda kuba nange oluzungu simanyi lungi nnyo. Yonna tuka okwogera oluzungu Joero ajja kujja lwogere. Luno olunaku lukulu nnyo nze mu bulamu bwange mu byafaayo by'obukulembeze. Luno lwe lunaku lwensinga okutendereza. Luno olunaku lw'amaanyi nnyo. Simanyi Katonda lwaki teyampadde mukisa kugifuula birthday yange, naye era mwebaza kubanga yagifudde birthday ya Nobyandi mukwano gwange. Ba artist bannange mwenna njagala mumanye nti mbenyumirizaamu okusinga bwe mumanyi, mbakkiririzaamu okusinga bwe mumanyi, era mbaagala okusinga bwe mumanyi. Ffe nga ba artist Katonda alabika yakikoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino ffenna lye tuyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga batudisconnectinga ku ki kye tuli naki kye tusobola okutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna abaddugavu nga balwana okwetaasa kw'abo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujjukire nti South Africa nga abazungu babonyabonya omwana w'omuddugavu bakozesanga music. Abantu be tusinza okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayise mu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna eby'obuyiiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamutukyayonka. Natugamba, emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Wetaase okuba mukomera eryaku oba olukomero olwakusibwa ku bwongo kubanga tewali ekyasobola kikolera okujjako gwe. Bakikola kagenderere ffe mu mugigi gwaffe twakula nga baawera political education. Ekyo kyali kigenderere. Bafuba nnyo okumakinga sure tetumanya byafaayo byabo abatusookawo. Olunaku lwa leero tulina omu ku baana b'omusajja yali artist owakabi ennyo gwe bayitanga Christopher Sebadduka. Amini yamugoba wano kuba Amini yali musajja mugezi nnyo yamanya amaanyi ga art. Museveni mumuyita mugezi nnyo naye Museveni mpala. Museveni yatyaba professor, Museveni yatyaba dokita, Museveni yatyaba lecturer, Museveni yatyaba lawyer. Museveni yafuba nnyo okutukiriza nti tetulina kye tumanyi ate nga kyatuyamba kubanga twamuyita kulitalaba.
era tulina okukkiriza nti ba artists bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mutwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo. Tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa. Nze kennyini Kamakoogera nali wakuziikibwa emyaka 2 egiyise mu August mu Arua. Katonda yazabibye naye nkakasa eyo yakikola ng'alina ekigendererwa. Katonda yampa omukisa ogulivinga paati tu y'obulamu bwange. Era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku lw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindimu kisimbe oba nkisike mu bannange abalala bonna. Tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo. Naye tewali buvumu bwenfuna abasebo ne bannyabo nga kumanya nti byendowooza ne byemmanyi ne byempulira ku mutima. Ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala, mu bannabitone abalala, mu bannakatemba abalala. Kubanga ba artist muli powerful. Mulina amaloboozi gamaanyi nnyo. Eyo nsonga lwaki batwala ssente z'omusolo biliyoni ne biliyoni basobole okutugula okutusirisa. Bwe bamanya nti ssente tesobola kutumala kuba tulina ababbeeyi nnyo, osobola okumalawo bajeti ya Uganda yonna ng'ogulirira bayimbi. Ne badda ku levo eyo batiisatiisa. Bwe balaba nga nekyo batiisatiisa kyayonooneka dda kuba gano bweko bamazzi gagenda dda wansi w'olutindo. Ne baleeta amateeka ag'okubaziba omumwa. Tumala ebbanga ddene nnyo twayogera ku bintu bino bannange ffe ba artists ffe tusinga obulamu obunyuma. Ffe tusinga obulamu obw'eddembe. Yeffe buli omu bayagala okukolako omukwano naddala abo abatufuga. Naye bwe nasooka okuvaayo weewaawo sinze nasooka bannange ba artists bannange baali baavaayo dda. Sinze nsoose ate sinze asembyeyo. Ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo. Naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi. Nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange. Kubanga artist oba entertainer sukaali tomugula bbeeyi yanjawulo. Eddwaliro togenda mu lyanjawulo ku muvuzi wa booda n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ndi wasanyu nnyo baganda bange manya twabuuka ate twabuuka kirindi. So tuli wano olwaleero okumala ebbanga ddene babadde batuyita badongo. Yes, tuli badongo kuba obudongo kiba mu ndongo. Naye nga bwe twakibagambako Kampala kibuga ky'Abanabungo newankubadde kati efugwa Abadongo tuba Banabungo batuyita badongo. Bannange tuli Banabungo wadde batuyita badongo. Naye kimpa essanyu okumanya nti ffenna tumanyi kati omulamwa gwe tuliko. Bino tetuli mu bya kusaaga mu busaazi. Tetutegeka kivulu. Tetuteekateeka kikujuko. Tuteekateeka kukulembera ggwanga lino lye bayita Uganda. Okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina otutegerera. Naye kimpa essanyu ba artists bannange okumanya nti n'ensi yammwe temulinayo waka walala. Mugenda kubeera wano ne bwe munaaba mufudde bagenda baziika wano. Naye ate njagala obajjukiza nti bannayuganda bangi batutaddeko amaaso. Bannayuganda bangi batulinamu essuubi. Emyaka emitono egiyise tubadde tusobola okunnyonnyola nti tetwamanya. Naye kati tewali kw'osobola kugamba nti tetwamanya. Era buli artist abantu abatuwagira batusuubira okuzannya paati yaffe. Njagala okussaamu ekitiibwa bangi ba artist bannaffe olwaleero abatwegasseko muno kawefube. Bino si bya Kyagulanyi, bino si bya Walukagga, bino si bya Jackstar, si bya Mary Butter. Bino byaffe ffenna ng'eggwanga. Nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu nti Katonda alabika yasazeewo okukozesa ffe be babadde banyooma. Mukimanyi mu byafaayo Katonda akozesezza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa. Kakubeere kutaasa nsi eno. Nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga. Yesu Kristu teyali mwana wa mugagga. Bob Marley teyali mwana wa mugagga. N'abalala bannabitone. Tuze tulaba ku bannabitone abaatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi. Bob Marley yabyogerako, bino bye twogerako tuddamu bidde baabyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa.
ffe twongereza kwabo naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno tetugenda kukola kuyimbako buyimbi bannange nedda twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye baalema okukyusa era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu baffe. Bob Marley oba oliawo tebaamanya maanyi ge baalina, oba oliawo balowooza balina kuyimba buyimbi. Muhammad Ali bwe yali azannya bikonde oba oliawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi. Naye twali tunyumya ne Nubian olumu n'agamba singa Bob Marley yavaayo ne yeesimbawo akulembera Jamaica, olowooza Jamaica singa terina nkyukakyuka. Naye era kyebaakola baakikola tubawo ekitiibwa. Kati ffe tuli wano olwaleero. Muyimbi munnaffe omu kubayita Rocky Giant yagamba nti in fact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulabe abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tuvumula akatijjo. So teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki? Guno omulembe gw'abalasi. Hakuna matata bana bekubira dansi. Mukitegedde ekyo. President Museveni emyaka 34 kati gigenda okubeera mu 35 yafugidde eggwanga lino. Yes, bingi byakoze ebirungi tetumuyisa mu maaso. Naye yali amu bannayuganda olukwe yagenda akyusa ebintu byonna byonna bye yasuubiza. Abaali mikwano gye n'agenda nga yawukana nabo. Naffe ba artist twali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye. Naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda. Tugenda kubeera mu Uganda eno kyobola kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu. Olunaku lwa leero emirimu gyaffe giringa egyaweereddwa. Lwaki? Kubanga batutya. Lwaki? Kubanga twogera amazima mangi nnyo. Kaakati no twagala obbategeeza nti mwalukulira ku ppata. Ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise tetulwanyisa mundu. Tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe. Neffe tubakubisa muziki, tubakubisa na joke. Tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi bannayuganda bali kusaidia ffe. Tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidia ffe. Naye okusingira ddala tuli confident kubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidia ffe. Buli kyetukola kiri mu mateeka. Buli kyetukola tukikola ku lw'obulungi bw'abannayuganda, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Kuba eno ensi yaffe tugyagala. Twagala ensi yaffe ebeere nga zi Jamaica. Ate nga kisoboka, ate nga kigenda kubeera. Tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda. Twagala okutegeeza abannayuganda n'okunga ba artists bannaffe abali eyo nti mulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Omwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Guno omulimu gwe tugendako oba olutabalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu. Kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ebyo bakkirizaamu nnyo. So tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa twetaase ffe nga ffe tutaase omulimu gwaffe naye ate tutaase n'eggwanga lyaffe tuteekewo n'essuula empya abo bagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero mutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusookawo ba Christopher Sebadduka, ba Minsusera Segamwenge, ba Okot Bibitek, ba Byron Kawadwa. Bangi battibwa olw'okuyimirira ku mazima. Bangi bawaŋŋanguka ba Sebadduka baffire lutaaya. Olunaku lwa leero tuli wano okwongera ku leva tebo gye baakomako. Twava ku levo ey'okuvugamu ku mmotoka ey'okumanyika kati twagala kukolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo ku lw'aba artist. Njagala nnyo okwebaza ba artist bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artist. Nze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo era singa temwasula amaloboozi gammwe oba oliawo siŋŋaanyi mu ttaka olwaleero. Bwe baasibye baganda baffe Gerard Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu.
mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe tulumbiddwa abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima, batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza, batutya nnyo kubanga batukiririzaamu. Mulekeraawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Yemwe musinga amaloboozi amanene mugakozese mwogere amazima nakibagambako era nziramu nekibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange. Temusobola kukkiriza kye tusobola kukola mu Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi twali tukyali mu comfort zone mpaka omulabe bwe yatusangayo n'ewaffe. So ba artists banaffe abali eyo ffe tetuli mu politics. Nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa abantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba, I cannot guarantee that I will change the world, but I can assure you that I will spark the brain that will change the world. People power! So naffe ba artists tubategeeza mwenna abali eyo tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda, naye tugenda polota bannayuganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwenna ba artists banaffe abali eyo. Njagala okubajjukiza nti essuubi lirimu ffe nga ba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde, manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze mutuyozaayoze mutugambe bannange mugende Meribata musonge tuli nammwe. Victor Kamenyo essuubi litulimu mmwe, naye twagala obategeeza nti wadde essuubi lyammwe lirimu ffe naffe eryaffe lirimu mmwe. Mukozese amaloboozi ago abantu ge baabawa ku bwereere. Mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa ku bwereere, ate tutaase abantu baffe. Tuddemu tukube endongo yaffe nga tweyagala, teri atukwata ku mukono. Nange kinyamba okuddako ku stage. Ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba omusigo. N'obugambo obwo njagala beebaza bingi nyo bye tulina okwogerako. Ffe nga ba artist tumanyi nti batutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna nga minisita takukkiriza. Ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola, olina agenda kusooka kunnyonnyola minisita, bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza. Bw'oba ogenda okusuna endongo, olina okuwandiika kizo ogenda okusuna n'ozitwalira minisita. Abo baminisita be mulaba abadaawo abatamanyi yadde art n'akamu. Omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasinga kifaananyi, amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola kiki ogenda okusiiga, ne bakubuulira oba bakikkiriza oba tebakikkiriza. Ng'omuzannyi wa firimu, ng'omuwandiisi w'ebitontome, n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera, baagala be baba bakubuulira kiki ekiba mu bwongo bwo. Ekyo twakigaana, ekyo tekigenda kukola. Aga amateeka twagaganye wadde tetunafuna buyinza tekagenda kukola wano mu Uganda kubanga Uganda yaffe, and art and creativity is a human right. Njagala obeebaza mwenna baganda baffe, njagala okwebaza muganda waffe Nubian Lee olw'obukulembeze obulungi, basebo ne bannyabo Nubian Lee mu People Power Movement, kati ne mu National Unity Platform gyatutwala mu section ya Arts and Entertainment, era nange kwe section era wansiwe. Sebo tukwebaza olw'obukulembeze obulungi, tukwebaza olw'otukunga obulungi, tukwebaza olw'obwongo. Munzikirize nga maliza ne kano nkwogereko. Ono omusajja ono nze ndi wa mukisa nnyo okubeera mukwano gwe ow'okulusegere, kubanga n'okusalawo okwesimbawo ku kifo kya MP yeyansudia oba oli awo sandibadde na confidence. So sebo makati ga bannaffe njagala okwebaza olwa byonna n'okusaba byobadde gye ndi obibeere eri ba artist bannaffe bonna. Bannaye mbasaamu nnyo ekitiibwa, mbaagala nnyo, mbakkiririzaamu nnyo, naye nkakasa bwentandikira obbaagala n'obeesiga n'obakkiririzaamu, bwenkoma okubaagala
obesigano bakkiriza ate bannayuganda bwe batandikira mukama abampere nnyo omukisa luzungu lw'evaporative. But for the sake of the news, I'll try to break it down in very, very few minutes. Ladies and gentlemen, today, for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day. This is one of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because art is the highest form of expression of human intelligence. That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life. So many eyes are looking at us. Artists have a very powerful voice. We are very powerful voices. That is why they've tried over time to stifle our voices. They have made every effort to compromise us. They've made every effort to make us mentally sterile. They've made every effort to make us forget about our abilities. But like Bob Marley said, when you emancipate yourself from mental slavery, you do it by yourself, because nobody but yourself can free your mind. We are the artists. Okot Bibitek, one northern guy from Gulu, said so many years ago that art is a reflection of society. We, the artists, are the spokespeople of society. What we say is what's happening in society. And because what is happening in society is nothing less than evil, we are projecting evil in our works of talent, in our works of creativity. And that is why the dictatorship that has been ruling over us for more than 34 years is bent on stifling and killing the art industry. Today, ladies and gentlemen, no artist can record a song without the permission of a minister. No comedian can record a comedy skit without the permission of government. No instrumentalist can produce any work of art, no picture sketcher, no poet, no single creative artist can produce any work of art without the permission of those that rule over us. Why? Because they are scared of us. And most importantly, because the art industry produced one person that is taking the dictatorship by the heels. Echo kanjogere ne mu Luganda nakyerabidde. Abatufuga kati bafuba okusanyawo art entertainment industry. Bafuba okusanyawo art kubanga mwe entertainment industry, art industry, music industry yabaamu omuntu olunaku lwa leero agenda okugoba nakyemalira. Babuuka nti tetuli badongo nga bwe babadde balowooza. Babuuka nti tetuli beebafu nga bwe babadde balowooza. N'olw'ensonga eyo batukulako olutalo. Olutalo olwo tuli mu kululwana era tulina okululwana ne tuluwangula. We must fight that war because a war has been declared on the entertainment industry. It has been declared on the creative, and we must fight and win that war. We are not going to use violence. We are going to use creativity. While they fight us with tear gas and bullets and bombs and jail, we are going to fight them with lyrics and the jokes. We are going to sing them out of power. We are going to rap them out of power. We are going to joke them out of power. These people are so cowardly that they are scared of jokes. So for the comedians, please joke some more. For the singers, please sing some more. For all the creative artists, please create some more. I want to salute all of you fellow artists. I want to salute you, my brother Nubian Lee, for being such a noble citizen. I wish those Nubian people would give us 1 million more Nubian Lees. I want to salute all the comrades. Today, ladies and gentlemen, we are standing before you, but there are so many comrades that are behind the scenes. Brothers like producer Daniel Orewod, many of you know him as producer Dan Magic.
people like producer Tony Oz, a person that has nurtured very many of us, including artists and producers. I know that today they are intimidating our brothers. For example, they are intimidating DJ Moon. Sorry, VJ Moon. Bali mutisa tisa bachali bape. Olwaleero VJ Moon omwana oyo mwogezi wa firimu okuva mu Keto bali mutisa tisa. Ne tubagamba temutya bano abantu kubanga tepo batutya nnyo okusinga bwe tubatya. I want to thank all of you. I want to salute all of you and encourage us to go on. Dear fellow artists, we are going to war. This is legitimate war. We don't hide it. This is war, and we're using our arts. We're using what God gave us, and this is all constitutional and legal. So, dear dictator, we are coming for you. Eno sinema nyamula basewe ne banyabo tetandikidde wano yatandikibwa dda naye genda kugwera ntebe mu ntebe. Wakulu Sabasebo Fikirize, with your permission, to hand producer Dan Magic membership card. And to also hand producer Tony Hose his membership card. And also my brother Menton Ras from Soka. And where's VJ Moon? VJ Moon, Olu Baba. VJ Moon aliyo. Kaka. VJ Moon. People power! Kasera kazo tugenda kwolekera ekyatuleese. Nate nga bulijjo VJ Moon naki? Tugenda kuwamba naki? Mwebale nnyo basebo mwebalire ddala. Mwebikirize nange leero mbasabe mwena mwena surprising muganda waffe Nubian Lee nga tumuyimbira akayimba ka birthday. 1, 2, 3, enter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nubian. Happy birthday to you. Eddie atandise tomuyiira. People power. Kankomewo wabula. Timu Kyagulanyi katukomewo.